Mu mwaka gwa 2017 Buganda bw'eri ekuza olunaku lw'ebyobulamu mu bizinga by'e Buvuma, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuba omuyima ow'okulwanyisa ekirwadde kya siriimu mu ggwanga, era okuva olwo Obwakabaka buzze buteekawo kaweefube ow'enjawulo n'ekigendererwa eky'okulwanyisa ekirwadde kino okutandikira ddala ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Kaweefube ono atambudde bulungi. Kati akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde kya siriimu mu ggwanga ka Uganda AIDS Commission kavuddeyo ne kategeeza ng'ekirwadde kino bwe kikenderedde ddala mu ggwanga okutwalira awamu. We've seen HIV prevalence markedly drop from 18% in the 1990s to now 4.9%. Mbw'okumanya Omutanda akoze omulimu ogw'amaanyi, ekirwadde kino mu Buganda kikendedde bw'ogeraganya ne bwe gwali mu mwaka 2020. Uganda Kingdom HIV prevalence has overall reduced from 7.6% in 2020 to 6.3% in 2024. Dr. Nelson Musoba akulira Uganda AIDS Commission atuwidde nti n'omuwendo gw'abafuna akawuka omwaka oguwedde gwakkira ddala wansi bw'ogeraageranya ne bwe guzze guba. But in 2024 we had 37,000 new HIV infections as a country. Districts ng'e Kalangala omwaka 2020 akawuka ka Mukenenya kaali ku bitundu 16 ku 100. Bw'ogeraageranya ne omwaka 2024 bukendedde buzze ku bitundu 12 ku 100. Agambye nti abantu naddala abasajja bongedde okujjumbira okwekebeza ko n'okujjanjaba ekirwadde kino. Except in that corner, I think that is Buvuma. Buvuma, we need to get to the leadership and say, what is the problem? Is it access? Is the health facility not giving out ART? And we can liaise with the Ministry of Health to address some of these questions. Kyokka newankubadde guli gutyo, bano batubulidde nti wakyaliwo ebitundu ekirwadde kino tekikyegirisiza mu Buganda nga Masaka City, Kyotera, Lwengo ne Buyikwe. Abavuga ebiroole ebyo engendo mpanvu bagenda bayimirira mu buli ebibuga ebitono, ate osanga buli gye balaga wabeerayo abakyala be babeera nabo begatta nabo ate ne beeyongerayo. Ekyo kyongera mu bulabe, kyongera obulabe obw'okufuna akawuka. Mulimu abavubi batera okubeera abavubuka bato balina ssente mu nsawo ate nga ebyokwekuuma tebabiteekako nnyo essira. N'omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga balina akawuka ka siriimu nagwo gweraliikiriza akakiiko. Omuwendo gwali waggulu, bali 407. Wadde biri bityo, bano bagamba nti bakyalina ekirooto ekyokulinnya ekirwadde kino ku nfeete. Omwaka 2030 we gunaatuukira, wabula kino okutuukirira, bannayuganda balina bye balina okwongera okusaako essira. Buli omu amanye nga bw'ayimiridde kikyalina okukola okwewala akawuka. Waliwo eddagala, waliwo n'eddagala ery'okwekuuma okulaba nti akawuka tekakutuukako, naye ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi okumanya akawuka kasaasaanyibwa katya. Ye Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ayagala abazadde babuulire abaana engeri omuntu gy'afuna akawuka ka siriimu awatali kubeekwekerera. Mukenenya ava mu kwegatta era tukyogere nga bwe kiri, abaana bakitegere ddala abawala abato. Mukenenya ava mu kwegatta. Waliwo bino ebirala nti bakubye empiso naki n'empiso bagenda zikuba emirundi emeka. N'abasajja nabo abakubiriza okwongera okukulemberamu kaweefube ono. Lowooza muwalawo, abasajja twagala nnyo abaana baffe ab'obuwala. Lowooza ku maama wo, lowooza ku mwannyoko, bw'onoobalowoozaako ojja kutaasa omwana ono gw'oli naye. Ate bba abakazi wamu n'abaana ab'obuwala, Katikkiro abasabye okuyiga okwesalirawo n'okugaana okwegatta n'abasajja abatayagala kwekebeza wadde okukozesa obupiira. Abakazi balina okuba abavumu okutugaana. Temutya omusajja akusanze onyirira yakunyiriza okusooka, leka kulowooza nti ensi ejja kuggwawo kuba omusajja yakuwadde ssente ez'okwebyula. Okulwanyisa akawuka ka siriimu mu ggwanga buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Kale singa buli omu asitukiramu n'akola ekituufu nga bwe bazze balambikibwa, ekirwadde kino kisobola okulinnyibwa ku nfeete. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.